Kasosota na Mr. Kadama TV. Tekimbi nasuze bulungi mpozi kwe. Nze nali koleddeko mu maana emyaka ebiri. Naye gy'emyaka ebiri tegyali myangu. Nategeerera nti kunsi nali simanyi nti ekituufu kituufu kiri oba amagini ekituufu kigali. Naye nze nategeerera mu maanyi. Abantu mu maanyi bali basi balina amagini ewaabwe galinga oba baaluganda abaabwe. Kubanga w'onoobeera n'omuntu ewaka nabo bwe bati. Kati nze nagenda mu maanyi nasangayo ki? Nasangayo Uganda mu maanyi. Amazeyo emyezi ebiri. Yali amazeyo emyezi ebiri. Teyali mubi netufuuka ba mikwano ne tukwatagana bulungi. Nga bwe tukola ffenna. Kati ekyasookera ddala nga baakatutandika kukola ebintu naye nga tututegeera. Kati munango yali amangyeko nti aliko empewo naye nga nzisikiriza mbyeko n'agamba kati twali tulina nga n'akajja. Agamba nze ndiko empewo biki kabakuba kati najja bwe nali nzija ku kiri. Jjajja nga ow'ewaka yazisiba n'agamba tezensombuwa nga ndi ku kiriyo. Naye takitwala kikulembeedde nali sikkiriza mu bintu by'empewo. Sibimanyi nnyo kiryawo. Ngamba tomanya naye nga sibikkiriza nkiryawo. Kati twali tulyawo nze nagendayo omwezi gumu bidi neetandika okutuuka neewera. Ekisibo tugenda mu kisiibo ne tusiiba. Kati batandikawo okusala embuzi basala embuzi. Ffe tutafaayo kati basala embuzi balina ebintu bye baakola ne babiteeka mu kikutiya. Nze nga sifaayo ne bagala ffe nze ne munnange ffe tuba tubisitula. Nze nga simanyi sifaayo ne tusitula naye ng'ebintu olaba bizito ate ebintu bye bateeseemu wotunuulira ku makete bizito naye omutuuka obisitula owulira bizito. Munnange n'aŋŋamba ebintu bino byekengeddemu ebitulemu tusitula ne twegizaawo ne bitulemera ddala mukama waffe omusajja najja n'atusitulirawo. Kati ekyo ne kiggwa nze nali ndyawo nga mpezezza emyezi ebiri. Ne bafumba emmere ekiro ne batandika emigenzo gy'okugenda ku nnyanja ekiro. Olwo bantwala nze munnange yali wa mukama we wange bakadde bwe bagenda nange naye nga mpulira neeraliikiridde ntidde ne tugenda ku nnyanja eyo ekiro twavayo nga ssaawa 8. Naye natambulanga n'essimu yange ate twali tukozesa ddata. Naye natamba mukwano gwange nga atuli eno ku nnyanja naye simanyi aŋŋamba ekuume ne ŋŋamba kaali naye alina okweraliikirira. Mr. Kadama TV wama mbadde nkyakunyumiza ne bampitako wano naye omaani nze bwe nategeerera nti twali eyo mu maani kati kyatandikawo ekitinzo mukama bange we nakolera paka myaka ebiri nakola emyaka ebiri ne mmalako naye olwo singa teyali munnange singa nange nali nja fiirayo naye lwakuba ffenna twavaayo tuli balamu. Nze baali tebansasulangako emyaka ebiri nga tebansasulangako mu bulungi mbaleka myezi ng'esatu ebiri naye era bwempeza ng'emyezi ebiri emeka okugibabanja Mr. Kadama TV nga luba lutalo omukadde ng'ayinza okuvumako nze nanvuma nangatako n'oli munnange wakolera muwala we naye naatuvuma babiri. Kati nze nali mukazi mulungi naye yo munnange ye emyaka ebiri gye namala naye nalabako amaziga g'olunaku lumu lwokka nga munnange ngamba tugume nga nnuma. Kati engeri gye nabanjanga n'omuka omukadde simanyi Kadama TV kye yakola. Nali ndi awo nga bali mu kisenge ne muwala we nampita nasanga bayidde ebintu biyisa mu kisenge nangamba ese yiye amazzi naye ng'obwedda mu kisenge gye ng'okulongosa teriyo yadde mazzi gonna teriyo ki. Ne Mr. Kadama TV nasiimuula ebyo ebintu oba gaali mazzi oba ki nawulira nga ninga ina waya zinduuziza ku mubiri gwange nga ndaba waliwo ekikyuse. Mu lunaku bunaku natandika okubanga Mr. Kadama TV nze njagala nnyo ssente seerabira ssente mu bulamu bwange. Naye mba sinnazikola mba natandise dde okubala ssente ezo mba natandise dde ozibajetingira naye mba sinnazikola naye nga manyi ngenda kukola. Okuva olwo natandika okuba nga neerabira wenterese ssente nga sikyajjukira ku kigambo kikwatagana ne ssente. Kati ne tubeeramu eyo embeera kati yalina muwala we yali afunye olubuto yalufuna twakajja yazaalaawo mu gwe11. Omukazi bwe yagenda ozaala n'azaala n'avaayo kati wali wakayitawo ennaku yazaalanga ku Mande olwokutaano bagenda kukola pate olwokutaano ne bakola pate kati lwali lwakubiri kati munnange yali ali awo mu ffumbiro n'anyiiga nnyo akaana kalina kye kamukola n'anyiiga nnyo ne ŋŋamba oba abadde ki ng'ayagala bwagazi kubuukira kaana ne mugamba kakkana bulijjo nga batovuma nga tusiika ne mugamba kakkana. Kati nga twakamala kulya lanci oba twakatuuka mu nju yange mukwano gwange yatabuka ne ŋŋamba bagenda kunzitako munnange nga sitegedde ngenda kwogera nti ewaka nga simanyi waawe simanyi ki twesanga eyo naye nga tuli ba mikwano ennyo. Ffe ng'okuva edda nga tulina solida we bavuma nze ffenna tunyiiga we bavuma ye ffenna tunyiiga. Kati munnange n'atabuka embeera ne ŋŋamba ayiddafa nze nga simanyi mpewo. Kati nenzibuka nempita bakama bange naye bakama bange we nabayita omanyi kye bagamba mbu sitaani omijini. Nze ne ŋŋamba bano beeyogeza simanyi nze nga sirina nakyemanyi nga ŋŋamba oba mutima gwe gumuluma oba ki. Kati
n'abeerawo nze nga ndi mu kulwanagana munnange atereera nagenda okuwulira ng'omuntu ampita erinnya lyange eryekika neŋŋamba ono nga tamanyi nnyo kiri awo ne batandika okunnyonnyola kati nga oli omuwala yakazaala abaana 5 naye ku baana 5 teri gwalinawo naye nga bagenda kukola pate ku Lwokutaano beeyambulire ku nze ne munnange nga batutegekedde engoye empya mwezi engoye empya mwe baali bateese ebintu byabwe bagenda otweyambulira najja naŋŋamba mwegendereze biki empewo zaalinya n'ambuulira buli kimu ng'ebintu siina bye tubadde tumanyi munnange yagenda okudda engulu nga tategeera nemugamba kino ne kino kyekibaddewo naŋŋamba okakasa nemugamba ewe baŋŋambye kati okuva olwo abaali batukyankalanya Mr. Kadama TV ebintu byatandika okweyongera nga tuli mu lutalo tulwana naye nga buli lutalo tuba wangulu omanyi okuba nga tuli waka naye nga tulwanagana nga buli lunaku tubeera mu ntalo z'ebyo entalo za sitaani basindika ono naye alwanisa basindika ono naye alwanisa kati olunaku lwatuuka amazima lwakeera olweggulu Olwokutaano nga ne bakola pate yonyini ne batuyitewo oyo omuwala we byali twagaana okugendayo ne batuyita ne tugaana okugendayo kati we twagaana ne batuleetera engoye kati baali baatulabudde dda engoye tetwazambala nga mu ngoye balina bye bateeseemu engoye empya ezo zeyeeyambuliddeko alina byateeseemu kati we yajja we lwatuuka nga basituwadde ffe nga twategedde dda ne tuzigaana kati munnange ate ye oyo mukama we baali bamuzaala n'oyo omukazi eyali azadde nga batwin sisters kati ebintu ebirala ne babiteeka ewaabwe mu kigo ne bateekamu omusaayi mu bbaafu ne bibeera eyo nga babimuteza abifulumya naye ng'engeri gye yaliko ekintu ebintu yagaana okubifulumya ne bimalayo emyezi nga3 nga tebifulumanga ng'akola emirimu n'abiyitako naye nga tabifulumya ne tubeerawo mu lutalo kati lwali lumu munnange ku makya tuku yakeranga najja ewange nga mukama we agenze kusomesa ne tusiiba ffenna ku makya tuku yajja ngamba mpulira nfa omutwe gunzita nemugamba obadde gye naŋŋamba mpulira nfa kati yanga mpulira nfa naŋŋamba tugende mu nnyumba yo mu ruumu ne tugenda bwe twali twakatuuka we bati empewo ne zirinnya naye nze Mr. Kadama TV nkubuulire nali siwulirangako omugini nga gwogera naye kulo nawuliranga omugini gwogera naye natya nempulira nga sirina maanyi gayimirira naye nga nze alina okwegumya nga alina okungumya yaliko ebintu ate same time empewo zirinnye ku ye zezirwanisa ebintu naye nawuliranga omugini gwogera negusiibula naye nawuliranga sitegeera naate ebyatuukangawo neyongeranga natyanga naye ate muli nembanga binfuula okubeera strong netutambulira awo entalo buli lunaku nga batusindikira eno nga tugo Mr. Kadama TV okumanya bano abantu balogo tolaba nti omunyo tugukozesa nabo bamanyi okugukozesa waliyo ne buno obusigo buno obumyufu oba baagaana wulira nti nabo bukola ku ebyo nabo babwenyokeza bwa bulaaka bubeera n'akatwe ka red nabo babwenyokeza then n'abaana balakyembagamba si nti buli kintu kyamalabu ekyenyokeza kye banyokeza nti kabakabaani oba biba bintu birungi sometimes banonyokeza ebintu ebyo ne bakuyingiriza ebintu byabwe tokkirizanga bintu by'okwenyokeza ebintu ng'omuwala babikoze tobimanyi abadde babikola babirekeraawo n'abaana abasiraamu ennyo be bawa Quran si nti buli kitabo kyolaba nti ekiringa Quran nti kiri mu Buwarabu baganda bange nti Quran bano abantu nabo balina ebitabo byabwe nga bya sitaani naye nga byefaananyiriza Quran ng'ekitabo ekyo oba tofunye bali ababimanyi nti oba kukulabula kati nga munnange bwe yaliko empewo oba tomanyi kati olutalo lwagendera ddala mu maaso ewa munnange ne baleeta enjiibwa ewaka ng'ewaka waliwo ebintu ebikubagana geeti gwe ng'oyinza okubeera awo ekintu n'owulira nga kiggala geeti ng'omuntu aggala ng'afuluma naye otunuulira ku geeti
nga teri. Yabinyumiza n'empakana paka we yantwala ewaabwe nagamba jangu leero tutuuke ewaabwe olabe. Naye we nabiwulira namugamba siridda wamu naye nga buli bwe bimulaba ye engeri gye yalina amaanyi nga bibanga ebyekweka naye kati gwe oba tolina kiriko nga nze osanga bikuyingidde. Kati Mr. Kadamatezi kati ezo entonga era we zajja zaatugamba ku buliri bwe nali neebakako battirako omuyindi. Naye omuyindi oyo tabali bulungi nze nga bakama bange tebatereka ssente mu nju nga buli ssente ze batereka zirina okubula. Neebuuza kiki ekyatuukawo buli we batereka ssente mu nju zirina okubula nze nga simanyanga nti balayika bawaayiriza nga bwe bawaayiriza naye ng'ebintu bijja ne bizitwala. Kati nga mu ruumu eyaffe waliyo eddiiro ly'abasajja osookera mu ruumu yange nodda ku ddiiro ly'abasajja naye nga bo buli bwe bagendamu eyo ruumu bakugamba waliyo ebiwunya ne ruumu yange naye nga ffe tetuwulira biwunya naye ng'owa famire buli wayingiramu eyo enju akugamba ewunya eruumu ng'ebawunyira bo nga bo ruumu ng'ebawunyira naye nga ffe ne batugiweeramu toliwulira kyonna kyonna ekiwunya mu ruumu eyo.